amateeka g'obusiraamu shariya Allah yagakuuma. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah ye yassa Qur'ani omuli amateeka era Allah ye mukuumi waago yakuuma. Kati shariya eno mahfuudha Allah yagikuuma amateeka gaayo makuume. Tuli fena ekyokuna mulzama au mulzima. Amateeka ga shariya gano tuli fena Allah ge yatulaalikako ga buwaze. Wala yasihu li ahadi alkhuruju minha. Teri yakkirizibwa gavaako naga nti nze kankole kyenjagala kasita obeera nti nno Allah yassa amateeka ago fenna ga buwaze. Oba ntegerekisi era buli ogavaako mu kufuna musango. Kyokulabirako esswala. Singa omuntu agasijja kusaala seeka ya okusaala kwa buki kwa buwaze. Okusiiba kwaki kwa buwaze n'amateeka amalala. Twala ebyokulabirako. Teriyo omuntu asobola gamba nti nze kangave ku kyobulaba Allah yaga nti wama kana limu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasulahu amra an yakuna lahumul khiyara min amrihim. Teriyo mukkiriza musajja wadde omukkiriza omukyala nga Allah bw'aba asazeewo n'omubaka we gwe weeronderewo kyokola ki kyoyagala. Bwagamba nti tolya mbwa tolya, ikaga nti nze njagala empoomera. Bwagamba nti nekiseera kyagenda Makka kwaba abalina obusobozi bagende, bwotaga nze njagenda omwezi ogujja wenaafunira obudde bwe banampeera liivu. Okolera mu kiseera ekya ibaada awo Allah wagikola ki wajagalira.